wano wangambira gwe gwasoma photographic interpretation wano twade ku kyamukaaga kyakutaano by the way ulaba otya ng'ozzeeko kiwa kano tulyako ku kyemisana emagere omulaba kyemisana laba nenzikiriza ekitiibwa okkirizaakatonda ojja bitekangayo bwati nga wenjogere okitegere nankuba akaama awo nengamba kiki ng'onokisangako n'okisanga eri ku bici yaabwe waka yangamba na sabulenya kyekyo sabulenya kika kyakyannyanja akati munange nga bampadde eti bulungi nnyo olimba wagendayo nenfunayo n'akatabo neteeka mulyawaliggo nengenda ewama Kyagulanyi olunaku lugye luli bulungi nanyaniriza bulungi nnyo wali mu kasiisira sawa 10 4 pm zibali bagamba natukawo na 3:55 nga sinagula mmotoka ndi ku booda ososi nayo kwako enfuufaawo biki bulungi kuberi White House akafuufu k'emagero kamanyi kuberi White House oyingira nentuuka ne banyaniriza bulungi nga ne meeting ze ndowooza naye obudde era yali abo bazenga nazazimaliriza ezaabo ngenda mu kasiisira kugira mba ndi awo nga mukyala Babi Tungazi ono omumanyi ono ntambi ono ku internet ono mulaba Babi ng'oyogera bulungi Babi muno mwana tumunanga content we mulungi biki okitegeera mukyala Babi naddayo mu nnyumba bandi awo nga n'abato bakomye busuubi nebabayita bajje babuze ku anko nze that was one of my most proudest moments abasi babuza anko ntambi enkuza y'abaana nti bali kati ffe gye twakulira nga mulina obbuuza abagenyi oba omumanyi oba tomumanyi ate nga ba anko yes era mami Kyagulanyi n'abayita Suubi n'afukamira n'ambuuza how are you uncle mu Luzungu I'm very fine how are you where do you study from I studied from can you recite from me an alphabet A B C D E F A nyamuli nengamba mba nsusse sinza school fees wacho mwana wabandi mugira so tuba tuli awo ne twogera mutano kati okwogera wano nambuuza wali owandise omanyi owandika nnyo wali owandise kyogenda okwogera kale kati mbandi awo nangamba do you mind nkulambuzeeko ewaka atudde kuyiika oba mmeka tugamba oba mmeka nga gamba inka 15 zinze yogera etuufu ogamba no magere togamba busaaba logamba sizipimangako naye twatambula nanambuza buli wamu wano kino okitegeera emusola kubyogera nenga yampa obudde kati nali maliriza waliwo nawona saa ziweze 11 kitundu ne tuddayo mu kasiisira ne bandetera kacaayi mukyala Babi kali spiced ne binyeebwa African nasaba bambuza do you want African tea black tea cappuccino whichever nengamba abanjigiriza nti obugenze ku bugenyi saba caayi mukalu oyinza okusaba amatenga kukola obulala aye nogamba ate ebiyigo biriwo ate simanyi kinabyo okitegeera saba caayi omukalu nanywa caayi n'ebinyeebwa nga tukuba emboozi evening tea yes saba ziba ziwereemu yennyini ndowooza ngayagala agenda kulaba amawulire g'TV akawungeezi kati awo zi 12:05 tumaliriza ffenna kyeyakola nampa omwami we driver we personal driver omwami oyo yaani omwami omunene omumanyi his personal assistant nze omwami omunene mugundi yagundi manyi Edi Mutwe ngoli omwami omunene personal assistant ninga mutegedde alina muganda we yesimba we Wakiso kubwa LC5 namugamba nambuza obeerawa embeera kyanja onangamba driver we anvuge paka waka mu motoka ya Bobby nibanteekamu nibanvuga teri yandabisa jukira nkubuulira enjagala gy'omwagalo mukuutira akadingidi nkulengerawo nga bwenna wali obo tya kakati before kunsiibula nga motoka egira nanga ntambi mpita ntambi soko kumewo don't lie I swear gamba sikulimba nampita yampita nangamba jangu nanyingiza ennyumba nga Katonda muggulu nantwala mu library
wantwala mu library natandika okundaga obutabo obumu ku prominent books bwe yakamaliriza okusoma nangamba nkimanyi oyagala nnyo okusoma kana akatabo ne kano nkuweeko kalibwa natandika okusoma titles nentwala akatabo akamu naye kali koogera ku kwejja mu bwavu okitegeera nenkafuna akala kali koogera ku history wa Buganda ne Uganda we butyo nimugabo we namaliriza kano nja kima kano era nakampa nakasainingako ne autograph bulungi mbunja kukima kano ani yali bagambye okubewera buzibu kalina mbuuza oli bulungi oyagala muko ku ssente ekyo kye nimugabo mwami Kyagulanyi ndi bulungi ne Frank ate bw'omwagadde nnyo osuse w'olina okukoma namugamba mwami Kyagulanyi ndi bulungi naye saali bulungi kati ffe mu Buganda nkuza yaffe yeeyo bakuyitanga enjala ekuluma nange jangu tulya akamala okulya enjala ekuluma mwami Kyagulanyi naye Muganda mutuufu nga nze nagamba goli Muganda wange n'ayita mami mama Soolo n'amuyita ebbali n'amukuba akaama bambi awo ngebbaasezze omuntu omu yeetaaga osala mu paati n'agiweereza mwami Kyagulanyi ategere nti ono ku bulimba kwatudde omulimbidde naye manyi agenda abira abagambe omwana nga njagala ampayiriza n'okumpayiriza nkugambye ezo walayi sikulimba ezo ali ntono namba omuntu oyatuwa n'ebintu mu 2014 nga tatumanyi gwe mu supermarket mu supermarket kati ate how about oyo yali muyimbi bameka babikola nebitugulira tobasanganko muli baana babuwala mumbulina baana babuwala oli alina kyabeetaagako nze bali banjagalako kozi bani ababikugulira kati olwo wano omusajja nga yampise n'ewaka lwaki abatampayo ku nkala yakocha meka na ebbaasa yajja yakocha meka otuka kanozibala saazibalya nawaka mu motoka nembala sene nga teziggwayo Franka akantu bakafuma kati mu experience temuna ne mwami Kyagulanyi si yemu nange jenina nkimanyi naye ate kati saagala ate otugire nnyo mu ngeri gye muli aba anti ya mugisha mo omendo ngera mwetero buzi mulimu abantu bamanyi mbuno bali close nnyo naye bakwera nga ekyo oli mu kunyumya we nenge mbunabala nempulanga anti gwe katona bakusaba kye bawa ntambi ozito wanga ntambi kyazito right osobola okubeera nga oli atona kyogattako oli awo oli muwemuzi owemula ovuma abantu okola okitegeera Katonda mu ggulu okitegeera ale kali ne mu conversation yange ne mubuulira ne ku jjajja Frederick Sempeba nakitegeera nti nange gyenva si okitegeera because he wanted to know me nzani nambuza n'okumbuuza oyagala okwesimbawo I swear to God kwa yambuza ozaalibwawa ozali okuliddewo ozaaliddwawa nga kyategeeza nti osobola okugira either eno ne mugamba Lubaga South ne Makinde Saraga angamba olinamu ene intentions tuli mu 2023 awo okitegeera 2025 think yali ayingidde oba eri gundi ya kato yali mu December but mu January meeting nenga nze sirina intentions era sinazifuna sinafuna that calling namwe abalokole mpa divine calling kati unafuna political calling todda buvyeno nga toina mwoyo guli gwa byabufuzi nojjamu buzibu bijja ku disappointing nga bikutana kale bakuvuze mpaka ekyanja kasinga kakuwadde kakulemye okubala okumalayo ekyo kireke bwana sola kola ndodi wange emyezo bajali 3 nengulako batandikira ku nyumba ya mitwalo 15 babi ekyanja ali 15 babiri obasatu bana bata ziri mu 7 kudda waggulu kinana kwange bakutuse uwo ku kazigoko bantu sakazigo bulungi nnyo katabo nkayina ne basa yange enjirina neneggalira muli nenzijira katoni wateri andavye pakanja so tonyumiza Shalom tonyumiza Kasuku Shalom nase na ku meeting wewe na ku meeting ani kwa nyumiza kwe kirungi watu because ekyo kyali kya Kasuku na mugamba ya Kasuku nanja Samira nangamba bakuwadde ebinyiwa ne kyayo ebitu bibagabayo ne sambuulya nno bayina kibampa ekirala nagala Olimpia ekimu ku bibiri either Olimpia fiba walimba Kasuku so kulimba Kasuku kati mwe bingi byembagambi wano byesogera nko wantu ate bingi byekyabagamba yewe munankwata obulungi kati ndi mu myaka gino ejogera buli kimu emyaka ine emyaka 35
Mbejeje jongera buli kimu. Jogera kati njanji sawa yona mukama mpita. Okay. So eyo ndowooza bwe kimu ku kintu ekimu ekyakasooka okutuukako mu bulamu kisookera ddala okumeetinga President Kyagulanyi. Ekyakasooka okuntuukako. That was the first kyekyo. Ekyamaanyi yes. Wina n'ekirala. Waliwo ekisinga ekyo. Bingi. Ngaki? Lunaku nalaba Katonda. Franka? Simanyi oturabanga abaana bato abali mu P2 nalabikirwa. Ono Katonda w'ejindi Bikira Maria w'ejindi omudirisa. Kati mutemuli bakkiriza. Otubagaano tusobola ofuna visions. N'olabikirwa Yesu. N'akubuuza ko, my son, how are you? Oh, I'm good. How are you, daddy? Kati. Lwaki towasa Franka? Asatu mwetaano. Musumba wange alina emyaka 4, Pastor Bugembe. Mmwe mwenna mwe bendi mukulabirako gwe n'omusumba wange naye gwe ndowooza osooka oveewo. Lwaki towasa? Kubanga obulamu bw'ensi n'obulaba. Buli omu ndowooza alina philosophy engeri gy'alivinga obulamu. Naye mulimu ate abalina ekikwate kya society. Society n'engeri gyetufuga. Family n'engeri gyetufuga. But sometimes osobola okuvuga obulungi, sometimes osobola okuvuga okutomeza. Okitegeera. Waliwo pressures z'ensi nga ozigenderako ennyo otomera. Naye mu bamu ku bantu bensinga okusomako omusajja ali awo bali amuyita Malcolm X. Simanyi omumanyi. Kimanyi omumanyi. Mumanyi nze namawulirako. Yes, civil rights activist mu ggwanga lya America. Zimu ku quotes ze ez'amaanyi yayogera ku kintu kya omuntu olina kulivinga otya obulamu bwo. Agamba nti mu bulamu bw'ensi muno temuliimu rehearsal. Tulivinga obulamu mulundi gumu temusina practice bumu. Kitegeeza nti olina okubulivinga engeri gy'oyagala gwenga gwe. Tosinga society bwegamba nga abazadde bagamba nga ani bwagamba. Yes. Kuba naye alivinga obubwe. Kati ffe ekisinga tukola obubi kwe kulivinga obulamu naye nga tubulivinga nga tulina mu subconscious yaffe nti waliwo abalala be tulina okupleasinga. Oba okitegeera. Naawo ekyo kibeera nga kyekindrivinze ebbanga lino lyonna waliwo ebintu byenkola ate batugamba nti mu bulamu bw'ensi sometimes olina okubeera selfish. Sometimes somewhere nga gwe nawe olina kyeweyagaliza. Okitegeera. Kati naawo institution y'obufumbo. The biggest question is obufumbo buba bwani? Bwamwe mukyala n'omwami. Before mukyala nga kujja buba bubwo. Bwa taking a decision, you get married or you marry. Naye abantu abasinga ebiseera ebisinga ojja kubawulira ensonga bagamba nkuze mama tata ndi bubi bansaba omwami. Family ebiki by'otansa okutwogerera ndibira ku lujja omwana w'obuwala bambi. Ekimuforcingisa pressure eyo nemuforcingisa n'okufuna omuntu gw'atakoze eki gwatandigenze naye gw'atayagala. Okitegeera abaana bangi abali mu bufumbo eyo naye nga ba ending up with partners abakyamu. But because pressure ali esusse kyova olaba nti obufumbo bw'ennaku zino tebukyawangaala. Okitegeera mba mwakamaliriza omukulu myezi 9 oba mwaka gumu Mukama ng'ayambye nga busatulukusa naye ng'ate mukulu gwali gw'amaanyi. Oba okitegeera eyo nninga ng'alandagga naye ekyengezako okusiiga ekifaananyi nti institution ng'eyo y'obufumbo naddala marriage nze nandirowoozezza nga nze nsobola okubeera omukyamu. Zizimu ku decisions omuntu ze yali teekinze ng'ali yekka yeefumintiriza n'alowooza nnyo n'agenda okukola decision eyo nga tagenda gye reversinga nga tegenda kuddayo. Tolowooza nti wali abakola kyolowoozera ne bituuka ne bikyankalana. Bikyankalana naye nga Abaganda bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Oba okitegeera lwaki nti otakinga decision eyo kubanga kati gyebe endinga marriage eya church oba eyaki kati commitment eyo y'obulamu life commitment. Etugamba mu vows forever for us in sickness in health. Oba kitegeeza omuntu gw'okyuzinze oyo are you willing like okusafaringa naye mpaka gye kikoma oba okusanyuka naye mpaka gye kikoma mu mbeera yonna oba naye ali willing okukola ki to reciprocate that. Kakati ekyo kintu oba tonaakubira ng'okifuna mu muntu ng'ogamba kanjira nkyakola ki kanjira nkyalindamu
okitegeera Tutegera tona bakufuna muntu oyo. sinakufuna muntu oyo Bukyanga otandika dating. anti mbafunyeeko manyi kati bya mirundi ebiri ongambye marriage Yes. waliwo marriage waliwo relationships Anti ngamba tusookera mu bino tudda wali. kati relationships tuba nazo era nzibaddemu okitegeera naye nga relationship oba olina okuba nayo ostudinga omuntu akustudinge mulaba muli compatible mulaba munasobola okukola life commitment okitegeera that is something ekirina okutwala si fortnight okitegeera that is something olina okukkanya muno okiraba courtship edda naddala mu background yaffe gyeva yali sobola n'okumala emyaka 6 nga mulimu courtship okitegeera wetegereza omuntu naye essaawa zino musisinkana omuntu mu bbaala nemutamiira n'omutwala ewaka before yonna mufunisizza ki mufunisizza olubuto Naye kati ate saidi yaffe naate simanyi oba bamama baffe ngamba saidi ya tribes ezimu bagobanga olimba lwakidaatiine ogoba bugobi tebafunanga na courtship. That's what I think. mulimu Nga bagoba yes mulimu traditions ezimu ne kadi ffe yaffe oyo giraba yalimu nnyo kyobalaba nti nno kyali kisobola n'okuteekinga the elders okugenda ku saidi y'omwana w'obuwala okunoonyereza balabe bafa ku myaka emeka bakola batya ebintu ebyo yes waliyo n'abantu balina emyaka balinamu endwadde basezi olina nga balina nga basindika ba intelligence officer baba spies okumanya omwana waabwe gyagenda okitegeera balwala bulwadde ki temba mu bulwadde bw'obukonzi bw'obwaki kugamba kivula nti waliyo family efo obulwadde ng'efo omusujja waliwo obulwadde nga buli genetic yes waliwo buli genetic waliwo obulala kati nga tebagala ate busale budde eno webito bisiraani biki bingi kugamba decision yagenda okukolebwa nga ogenda ofumbirwa eri nga weewaawo kyobalaba bakola ki cases of divorce cases of separations cases of domestic violence zaali minimal as versus our generation badde nkubuulira ekintu one of the things that worry me nze nganza omuntu n'okuddayo ku kibuuzo kye twatandikidde lwaki maybe sinafuna naki na mwana nti nze I wouldn't rather for the pressure of having a child muzaale muntu omukyamu oba okitegeera zino zikese zetulaba ezaba Bruno omusajja wattu ng'ozadde muwala ng'ozadde omwana wo mu muwala era oli awo ensonga zammwe ziri ku social media mutandise okwetyoboola omwana ebintu agenda biraba afuta nga akuze emyaka 10 bimukozesebwe nako oba okitegeera kati bino nti ofunye omwana w'obuwala mu bbaala excitement omufunisizza olubuto mu endings apo nga tewali kyakukola okitegeera nga ye maama w'abaana baali awo naye nga tewaali laavu tewaali wali mwenge kati nekituuka ekiseera nga omu ku mmwe ababiri akalinga burden for all the years natanyumirwa na bulamu bwe nga balina kubeera ng'akola ki ng'abunyumirwa so nti tubaddeko nze mbaddeko conversationship sijja kukulinda siyinza kukugamba but ziwerako nzijjukira but sagala zitiise bantu balala ba potential yes but I've been there and I believe I believe nti relationships zembaddemu zinsomesezza ebintu bingi zindaza obunafu bwange we buli ne how I can handle next time okitegeera nti nova mweno maybe nga gwabadde problem ogenda mweddako maybe nga you'd be a better person like that like every disappointment in a relationship zenitwala nga lesson kyenjigiddemu okitegeera kati kyobalaba nti essaawa zino okuva ku last break up yange ngenda kati mu mwaka gwa 2 guno gweta musa gwa 2 mwala gwalina nguva mukomera gwe bajja mukomera yoyo kati guno 2 years now twali twekyawadda naye Shalom yali amuleese buleesa awo kifaananyi bagambe naye kifaananyi kya ssensekere naye kati nkyekuumye si kya papa okitegeera kati obeerawo otya temesa butemesi ozamba ebizibu byange mbyemalira kati gwe nkubuulira amma mukwano omuveeko kati omuntu yenna gwenaddamu wallahi billahi tallahi gwenaddamu okufuna I believe forever and ever amen maybe kubanga I move consciously kati era mbalaba najja mu inbox nemugira sana nolaba n'otunula najoga nenga lulyo yanguyirawo ne kale essaawa zino waliwo omwala gwe nali nfunye taata we minister
w'amaanyi mwana muto 22 ng'olaba kyekyo Frank kino ebambaga tujja gikola my dad has money because ebikya n'obwagala kuddayo okitegeera nga nemuli neŋŋamba nedda nga sikyafoolinga because I fall for those ebityo eruli naye tekyamaliriza kati saawa zino njagala something ekijja nekikustrikinga manya omukwano kati no feeling ekinyumba sikya bulijjo something nogana okujja n'okukola akantu ng'oli ku ssimu oyogera ku ssimu gambo era win success wakuba ojjako embwa oyogera n'oli bannange walidde bannange nze bwotali seebaka bannange onsingira okitegeera omukwano bwe gutyo nga gukwerabiza nti no ne maniyu gyeri gwenjagala gwerabiza omusajja omupiira gwa mukwano abakwagala waliwo omukwano gwe nalinako ko 2016-17 gwali musufu ogwo nga gukugiza ebyo byonna nze yaliwo omubi mwogwo niyo omwana attunga olaba kati ndudde ogufuna naye kasago n'akomawo bwe gutyo kiki wandyagadde ku mukazi kati nesaawa kiki bye wandyagadde qualities yes sijja kulimba quality esooka erina kubeera nga ya optics and aesthetics kuliiso wano nga tonakogera naye ekigambo naba nakumuwa approachinga mu distance ali wali n'obeera wano n'okola bwo ng'omulaba nga TV gamba kino omutunuulira mutanako kukubirawo ku bufaananyi nga tonaba kwogera naye kubanga waliwo abagamba ate empisa ebyo nga sinabimanya ono mukumulaba ankuba mukumulaba nsobola okuba nebbuba ku ye nga sagala mulala mukwatako okitegeera that is quality number 1 ng'oli mulungi mu maaso gomanyi beauty lies in the hands of the ebyo byali birala ebyo byali byabaganda abatematema nga abakazi nti bana ekitundu omembono Frank onizokera ku machane okwana bibuni ngora mulungi naye nga fasigaye tulaba mubi kyobola isigala beauty yiyo petulaba kawala atanga kalaba kalungi abako ekikyala okitegeera badde gamba ekyo kyekisooka obulungi n'omubiri kati nze mulimu sizes esidiringa nazo enziriwe nene entono nze ndiringa na size nga nenemu kale nikusaasira ate abo big fat bombola naawe batankolera goli ya buge ate abo ba bibiero kanimo okuva kukwogera kumanya g'abantu kale kuba kati omubiri kati joganaji ng'okiraba size yawe ni size yo size yange spice nedda naye nga bawala balungi Lydia Jasmine right nga kyanywa amata nekigakutta kyanywa amazzi nekigakutta kyali emmere nekigikuta okitegeera big nyash small nyash big but nga ayawula abalinganga omuti omusibemu egga simange mugu omusibemu egga saagala mukwano kyekiwato ke kabina gwe mugongo mbakwanga nakumanya nandiga kirowe tugaleke njagala size nga kyekyo nga waba yambadde boarding mwe gyemuyita gomes ngaggumira waba yambadde omushanana ngaggumira kala njagala njeru bizigo oba era nkukebera nkukubisa enkuba onda bwe batokulukuta waliwo omwana gwe nakubisaako enkuba yali mweru naye nga obweru bwesi bwekakasa naye mukubisa enkuba nemulaga guno omukwano gwa Telemundo amuzanyira mu nkuba nenda okulaba omuwala ngaakulukuta ono nga bwatasobola okugyawo ebipaaka nga fesi nyakira okunoga obulungi ekizigo maybe emikono nze nno nkubuulira omuntu w'ekizigo tasobola kwekweka nze ndudde mbawala abeeru era nze era nagamba omukyala we nkyali n'omukyala awo nemugamba nze owonisanga n'omuwala omweru omuddugavu teweeraliikirira oyo abeera anko wange kati nze kankubuuza bineno twangwizaamu ku nsonga y'abakyala osobola okwagala omukazi yazaalako osobola okwagala omukazi ataasoma kugenda wala maybe kutuuka ku level yo I don't know, let me explain. Okireka awo omutangi okukitegeera kale mukazi yazaalako tandikine kuyazaalako yes nsobola kulwaki kubanga omukyala okuzaala aba giving the life to nature there is nothing as beautiful as someone giving life to nature lwaki mbeera mu
okitegeera tekirina buzibu kubanga singa yebeera measurement nange ntamye nsobola okuzaalayo omwana ebbali omukazi naye n'agamba sagala musajja yazaalako lwaki omwana yaba tudefining ate mbaira kikosebwa nnyo ku bakazi era kinnuma kubanga omusajja osobola nosanga omusajja yazaalako ate nga yagamba sagala mukazi yazaalako kituufu kiri nti entegeerayo yanjawulo omuko ku y'abalala okitegeera omwana aba akoze eki omwana is a blessing bwekiba nga omusajja yazaalako ayagala then n'omukazi yes nayagalwe oba okitegeera kiki kiba kikyuseemu nnyo ekirya anti bagamba mbona abakazi bano baba bazaalaku gwe omusajja togenda kyakukyuka naye amabeere gagudde omuntu mbu afunye mugaba njagala omuntu akyali intact nanti era baliwo bangi era bazaalako era nga kyali intact gye bali batono nze osobola nga oli intact bulungi n'oba wazaalako it is very okay then oyina ekyokubalowooza ataasoma kugenda wala ate nga gwe oli professor kakati no kankubuulire era kino kankyogererewa wali emufunye omukisa gw'amaanyi kyaza professor abantu okusoma twafuna bufunye mu kusoma tugenda mu a formal setting okwakwyaringa knowledge but abantu bakwyaringa knowledge even outside formal settings so okusoma sikwe tulina okukumira entegeera y'omuntu ebintu by'osomye mu kibiina byawukana n'ebintu bino ebirala ebyawutula osanga omuntu nga abadde ayita afuna D1 ne ku university yafuna GPA ennungi nnyo naye ate obulamu bw'ensi ne bukola ki n'osanga oli nga yakoma mu P2 ye naye nga bannanga engeri gyateeseteese obulamu kati nze oŋŋamba otya mbona oli yasoma abasinga ono okinkakasa otya oba okitegeera so tukyejjemu ekira nze nange nakikozesanga nnyo ku bannanga olumu abamu paka omusajja omu we yantuuza nangamba ntambire statement oddamu nagikozesa okusoma kyeki tukugenda mu ddwali okugenda mu ssomero n'osoma ebintu bya science nakubuuza ebibuuzo ku ebyo bye bakugize mbu kati kitegeeza bugezi ate bingi nnyo kati nze bingi nnyo ebintu byemanyi essaawa zino nga saabiyigira mu ssomero kabibeere bino bye tukola research gwenkola saabisoma ku ssomero nensobola obeerawo nembyakwyaringa ki ekifaluddawa kandi n'okusoma nze wetwe bwenkutreatinga oba okitegeera wetubeera luzungu oluzungu is a language is a language nga language endala weeri naye waliwo omuwala gwayagala tamanyi luzungu it is just a foreign language yes tulinamu bwezi mindset y'abali gye batuteekamu nti ekyabo kyekibeera ekirungi gweokimanyi mbono 95% abantu bangi tebasobola okuwandiika olulimi lwabwe 90 oba na 99% webale nnyo naye nga oluzungu weefunuggula noteekamu ne idioms noteekamu ne antonyms ne synonyms naye nga oluganda tosobola dde okuwandiika ekigambo ananaagira ogenda okuwandiika ananjiranjira oba okitegeera but because kati bali basajja baba baleeta ebyo ebintu abo batufera abo bajja ne baleeta eddiini n'okusoma bayagala tusoosowaze ebyabwe ne batuwa n'amannya gaabwe nti osobola okusanga omuwala weni success bakuba kati gombi ga luzungu naye kubanga nina kati nakityo Gladys nga tomuyita nakityo ani goyita nakityo gwe nimpitire mu lumbe nze Gladys nze Agi you understand nga tali proud of ekikye nasoosowaze ekyoli kyobola nze njagala abantu bampita entambi than Frank oba okitegeera kakati nze mbuuzo osobola okwagala omukazi atakola nsobola okwagala omukazi atakola mu situation nga nze nsobola okumugabirira ekimala okitegeera ne mujjako obuvunaanyizibwa buli neŋŋamba kati baby kangende hustling family no go managing family let me go and hustle and for you manage kwa abakyalo balaba they are managers era wakaawo be bananyini waka they are the managers of the home okitegeera naye nga bayitayo wa Frank nga tebayitayo wa Winnie it's just society yakituteekamu buteesi naye ni practice omukyala yamanyi omunnyo weguli yamanyi olwoyo gye luli yamanyi omwana nga agenda kulwala temperature etandise gwe tobimanya oba okitegeera kakati omuntu oyo naye aba alina okuba nga tateekebwako obuvunaanyizibwa bulala obeera nga olina obusobozi wano osobola okukola nga kyokola kimala ebiseera ebisinga abasajja abaleka abakyala baabwe okukola beebo nga baagala tugattaganye obuvunaanyizibwa mbere nga ninaki nga nina butono naye nga kyalibadde nti nno omukyala tewali mutaddeko nnyo obuvunaanyizibwa obwo okuggyako omanyi waliwo okukola n'okubeera nga maybe nti omutereddewo
ntereddewo something nga business neera nga waliwo abakola oba kitegeera naye so ono bambi muteeko pressure eyo alina okugenda naye anoonye bamucunge ku mulimu bakole ki neoba mutereddewo ekike nawe ddewako mugaye emmere lwaki wafumbye weebale nnyo kati nze that's how I see things. Okay. Kintu kye wali okoze, kintu kye kiri crazy kye wali okoze for love? Kinali nkoze crazy for love yali 31st December 2010 omuwala for the first time nagendako mu church night prayer. Yantwala mu night prayer ate omuwala yakutwala lwaki wamwasa ye mutuufu w'okuwasa ate omuwala yali amuyita Winnie nga naye era mweru nga ggwe nekankubisa enkuba yatonnyako olwo wali wamala dde okujja mu baito nabakujjamu nali sinajjamu yalina ogenda nga kyagamba wali manyi kigwa call overnight after overnight kyazituuka kunayafugo sajja atunga omaze okusinza n'otenda enkuba yankuba okitegeera naye tekyannuma kuzi nakikola lwa mukwano ng'omutima mpulira guboyiringa okitegeera nze ate omukwano we gunnuma bubi. kintu kyo kyebbeeyi kiwali wadde omukazi ekintu ekyebbeeyi kinanipadde omukyala wali kinamu nga kiri priceless tekirina na bbeeyi kyekyo kitalina bbeeyi kuba mmanyi mwana na bulamu orgasm buli omu agifuna kulowooza gwe musajja ekaagigaba nedda abange abasajja banne oli yali tagifunangako tuwayo kale ekirala ekiri monitary ekiri bwe bati navudde ku orgasm kuba zo nzigaba ezo mbashuwa nti wekubidde akanangu era ddala sikulimba ogenda otya ofuluma otya wakanga n'ogenda bw'aba alina okukola enkyayinza obutakola amagulu gamala kankana omuntu okumugamba nti kati omuggyeko engalo kankana ogaba bannange ono profesa waddala profesa oli profesa mbiraseeyo ate bannaye totukooya ate lyava eyo nerijja nerisala eno walaayi bali bagana kuntwala babibisa okumusomako agamba naye akikola atya ono kakati togaba ssente n'olabika ng'ejja wetoloola by the way ngaba wulira wetoloola kankuddemu ekyaddala kinali ngaba ekyaddala nga kyagundi yali simu yali iPhone ebiseera ebyo 2024 kuba lava eyo yannyumira tukana omanyi okuwa omuwala essimu nga gutogikwata babikola ng'abasajja namuwa 16 16 mwaka 2024 franka 2016 yali 16 biki 2020 yali ya 15 pro max yali eri kumwe 2025 brother kati katubadde speed emyaka gintabula engeri gye mbadde single ebbanga eyo yonna wamuwa 16 pro max kyebbeeyi kye yali agabye ekirala nali mutumiriza emmotoka naye egenda okutuuka ku URA ate nga bagamba ate clearance ate sema container ate egiddemu ebirala ebyobubbi kati nange ne zifa bambi awo naye olimbye sirimbye ekyo kirabanga alimbye ekituufu ekituufu kyekyo kyotandise nakyo kati kiki ekikujja ku mwenge omwana ono okutwala mu kyaki wakomawo n'ogaba naye kisooka Jessica Kayanja gyali kati nzizeeyo mu kyaki biki tell me lwaki wavudde ku mwenge ta ati navudde ku mwenge ate yo decision yadda nze ne bakasuku nabagamba wali ne bagamba bwe bwotyo okyo okitubulidde emirundi manyi okuvaako nenguddako oyinza oguddamu era ono we naliko ku gundi naye zali health issues navako kemes nga 6-7 naye zali health nagenda ne bankebera nga mulimu ogani emu etandise okunafuwa ne baŋŋamba nsooka empumulemu ye rebuilding naye eno yadde decision gye nateekinze nga si ya bulwadde si yaki okakiddwa yes nengamba naye mulimu kalungi ki omwenge ogunya sitayo kimansonga abantu asinga bajja omwenge ono gwokuba buli kanako nali wali onywa kale onywa yogaba n'abantu banywa buli kanako olina okunywa rephrasing kale wali oli bana abantu abanywa buli kanako kati kankunywe Frank abamuŋŋamba Frank ku mwenge wali obuuza omuntu nomuga Frank amuleka naganda badde naye mu bbala ekiro Frank ayinza otuulaawo n'anywa omwenge n'ebikishisha n'anywa omwenge n'ebirala bingi byonywa kati omwenge gwalinga mungi kyebatakulimba kyekino ti nali mbeera nnyo mu night club night bars ezo naye nga ate sinywa amana occasional drink I swear to God I was an occasion naye nga kali nga mu week nsobola okunywamu omulundi gumu yes I swear naye nga te mu bbala mbeera yes nenywa Red Bull nenywa amazzi nenywa shisha okitegeera nembeera ku simu yange naye ku mulundi guno it was a Monday ng'osuze mu bbala ku Sunday
decision naguvuddeko. It was a Monday. Mbandi awo obbi wange ankubira tuludde okulabagana nga jangu ekyanja omusango ku classroom nga sagala kunywa nkyani nokukola okitegeera jukira emirimu gye tukola ino banga oli soba nnyo be olina okukeera olina okukola research era nga ntera kunywa ku weekend Monday tuuse gayaze wajja nga yali munywi nga tunywa edda okitegeera nimugamba naye omanyi batuleetereyo yuji tugula yuji jinja lemon and ginger nimugamba njikuwadde yiyo kati waita anaita glass 2 gayi nateekamu ne glass ice cubes natandika okunywa ngamba kinaalabika kitya omuntu okumuleeta ate n'onywa wekka ananywa yekka ngamba nti ramuko ninjiwamu ate muno nga anywamu nga tenga mwagunywanga jukira abaganda bagamba ekiwoomereze kizaala enkengo nga tukubye ya yuji tugimazeewo tumizeeyo okubiri tugimazeewo mani yali esamba ojukira mpira ga mani Brentford siri wa mpira kati yali Monday tumala omumalawo mani egubye tuli excited tugamba baala akyenda leero kumpi nti Davira bali abeeka tugenda mu beeka ngwa ku table nga kuliko guy bamuyita Heavy Q muganda wa VJ Junior Ronnie Heavy Q kuliko MC Cuts kuliko nanyini Davira bampise ne mu kuyitawo abantu entambi province bikibi tudde ku table nga kuliko Don Julio kuliko Hennessy kuliko ne Singleton kuliko buno bracket buno bulamu buno bundi obutono shots mutudde wali jukira fe mwana fa balenzi wabasajja kintu kitono nnyo just to blend in bayiwamu bayituyisamu round okutte cheers for life bayiwayo unzo obutayiwayo oyiwayo kwachi otwetuuza olwakulaga kati jukira omengwali ebikanga bina nazo nywedde yuji ngendo kugira omutoto tutandise okwetolola sikyabitegeera bulungi natabika okitegeera nengamba muganda wange wano tuddukewo naye mu kabadi jukira ffe mu butamiivu code tosiibula atosiibula abantu oyitawo ng'ogenda ofuka tokomawo baba nojja bamalamu amaanyi omayagala okugenda nengenda mu mmotoka nengivuga nentuuka ewaka geeti eri awo nagivuga ntamidde nakimanyiira naye it is risky abantu temukikola kati emmotoka yannema okuyingiza mu nju mu geeti nengipakinga ebbali saabano ziringa 10 jukira munda oyingira munda atopa waliwo noyingira ntamidde nekona emmotoka ensasula kati wano nengamba nyinza okulemererwa okugibalansinga reverse biki kanjireke ki wano nengana neebaka nenzuuka ku makya ng'omutwe gwokya nga temperature eri waggulu nnyo nga mpulira niyanga alwadde kookolo niyanga alwadde ebirwadde byesitegeera okitegeera Shalom najja ng'essimu teziriiko nga lowooza oba nfudde nga temperature ndowooza eyingidde ne 40 okitegeera ne banzirusa paka ku Malcolm that was a Tuesday ne banteekako amacupa okitegeera nenzikakkana nembeera ndawo nengamba I can't continue with this kind of life okitegeera maybe it is now the right decision okugamba nti kanguveeko mukwano nsobola okukitwaliriza walayi nsobola okukitwaliriza era mu bimu ku byensaba Katonda decision yange neme kugizaayo nguleke ngwesonyiwe ngulekere abalala ate bambi sijja bavumirira okitegeera sijja bavumirira abagunywa kubanga ne Katikkiro yayogedde unywayo ku namwata ab'ebitibwa nakanywedde ne kamala I quit kale nga tumuto balina questions ezo tulosembyayo naki alina questions ate osembyayo naye mpola mpola tontwala speed nyenkola ensobi nonywayo kanteera ate njagala katukanuka speed nonnemesa saagala kulandagga kuba kaba kama emyaka yajogedde ddajjo tugiddemu buto mu kantu kaffe olina emyaka emeka Franklin 35 December 3, 1990 okay yes. Your favorite airline? My favorite airline Emirates. Favorite drink on a plane? Mpisibaddeko nnyo
kati sijja funa na favorite nnyo mulundi gumu oba ebiri kati awo tukanti skipping. Okay, do you keep exes as friends? No, Okay. a big one. Okay. Nyumba ya waggulu, nyumba ya wansi, as in flat or bungalow? Bungalow. Okay. Wine, whisk. Sorry, wine, champagne. Champagne Whisk, gin. before whisk. Okay. Would you go to war for love? Pardon? Would you go to war for love? No, Turanira bakazi. alwanira mukazi wo gw'oyagala. love is fraud. Wow. Yeah. Can't. How? Okay. Tea, chai mata, chai mukalu. Chai mukalu. Mere nsike, mere ya boil. Nsiike. Okay. Would you want to do this again with us? Anytime. Okay. Thank you. Thank you so much Kati for awo coming. naye You're tweyanza. most welcome. Professor, Amen. tukutadde mukwano. Okuba nnyo, lwaki oyambala nnyo bw'oti? Nyambala nnyo bwe nti Kuba oli professor? olw'ensonga nga si kwambala muno I'm trying to make a statement, fashion statement. Yeah. But manyi fashion is a way of communication. Sure. Okitegeera. When I put on like this, muli mpulira munda that I'm communicating. Yeah, Mpola you're mpola. making sense. Yes, it makes sense. Sure. Naddala mu task ki gy'ogendako. Obeera nti you're going to do an interview with abakyala ababiri nabo bali well represented. Yeah. I have to respect ninga kanzikire wano. Of course ne Monday nga woogiraba. Yeah. But tuba kubanga tukoze ku weekend nibadde mu Yeah, jeans zange, sure. shirts, jerseys. Okitegeera but it's a Monday we tukoledde sheno. Ngenda kukola interview endala ne mukwano gwange Sakozi. I have an interview with BBC in the Sakozi evening. mufumbo. Sakozi andabikira nti musajja mufumbo. Andabikira. Nenze ndi single. Turabuziza. Badde mbuuziza ekyo. Ogenda ku BBC? Ogenda ku BBC? Yeah, I have an interview with BBC Straight Talk Africa. Wow. Tumute. Tweyanziza. Abalungi temwelabira kusubscribinga ku Jeze and Winnie Diaries. Tubadde ne Wayne Frank Ntambi Balkeza. Yes. Tubadde wano ku Lishi Resort Yes. Hotel Very Sanywa beautiful. Saasi. Yes. Ojja n'owummula. Temuwummudde bulungi. Tumuddemu njagala genda kufuna kyakulya Webale nnyo. Wagazi weyagala w'obeera gardens wezira abagala okukolera mu graduation wedding abagala okukolera mu parties It is a beautiful place for sure. yes abagala restaurant mmere weeri nnungi nnyo abagala accommodation space eri waggulu ya accommodation ogiraba Yeah. There's a ziri big affordable parking, bulungi nnyo. green Yes. everywhere. Webale nnyo. So please come and Birds are support chirping. us. Yeah. Yongezako awo luzunguzungu awo Birds are what? chirping. Shopping. So walungi nnyo bane mujje wasangibwa side z'ekisasa awo embeera ebeere ng'efaananako bulungi. Bye. Oh yeah. Spilling the tea, get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie, Diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey, come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie, die.